Okutandikira mu ssaza Kyaddondo olutalo olw'okulwanira ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North lwongedde okunyinyitiranga nga bannakibiina kya Forum for Democratic Change ku kitebe Najjanankumbi balangiridde tibaleese omuyimbi avuganye ku kifo ekyo. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'abirina. Ebbugumu lyeyongedde mu kuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North ekyali Musegirinya Mohammed munnakibiina kya NUP kaakano omugenzi lyeyongedde olunaku olwaleero ekibiina kya Forum for Democratic Change oludda olw'Ennajjanankumbi nabo batongozza oba balangiridde omuntu agenda okuvuganya ku ntebe y'omubaka owa Kawempe North okulonda okusuubirwa okubeerayo nga 13 omwezi ogujja ogwokusatu. Bano balangiridde mu Kibi Sadaati nga muyimbi abangi gwe mumanyi nga Khalifa Aganaga nga bagamba nti yagenda okubakwatira bendera mu kwalulwako ak'omwezi ogwokusatu akabindabinda. Robert Sentina Lamyuko omukulembeze w'ekibiina kya FDC mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza nti omugenzi Segirinya Mohammed yali munnakibiina kya FDC nga tannagenda mu kibiina kya NUP era agambye nti bannakawempe Khalifa Aganaga gwe balangiridde olunaku olwaleero bamusuubiremu byanjawulo byereere. Okutuwa ekifo ky'obwa member wa Parliament obwe Kawempe North era mbasaba kino ekifo mukituddize ky'omukisa omulungi banageto mwabagezesaako mulabye enkola yaabwe tewali kubuusabuusa nti obusobozi babulina siweewo. Nolwekyo muganda waffe Mukibi Sadat munaku ntono ojja kubeera honorable ng'omaze okuwangula akakalulu. You're welcome to the FDC party, the party that breeds leaders. Walutukidde olunaku olwaleero ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kyalangirira dda agenda okubakwatira bendera ku kifo ekyo. Ekibiina kya NUP akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'eggulo mu kibiina ekyo kakakasizza nti abantu 11 be baggyeyo empapula abeegwanyiza ekifo oba okukwatira ekibiina kya NUP bendera. Ekibiina kya Justice Forum Jema nakyo kyalangirira dda nti kirina omuntu gwe kigenda okusimbawo ate n'abalala bangi baggyeyo empapula abeegwanyiza ekifo ekyo nga bali ku bwannamunege. Kinana munana akatonyeze munana y'obujjajja Lwasa Mayinja semu Nabudu Lukenge Sharifu ne Najjanankumbi. Ate mu ssaza Mawogola bannabyabufuzi n'abantu ababulijjo mu disitulikiti y'Essembabule balangidde eggye lya Uganda erya UPDF nti liina kyekubiira atayogerekeka saako okutiisatiisanga abantu naddala mu biseera ebyokulonda. Bannabyabufuzi bano basinzidde mu kibuga eky'Emateete eggye lya UPDF gye libadde nga lyetabye n'abatuuze mu kuyonja ekibuga nga beetegekera ebikujjuko byabwe ebya Ttalehe 6 olunaku lw'enkya ebigenda okukwatirwa e Kasasa mu disitulikiti ey'Ekyotera. Kironde Yasini Mugatta omu ku bannabyabufuzi ab'omu kitundu ekyo agambye nti enneeyisa ey'amagye omulina okuwula abantu emiggo oluusi etiisa abantu abamu ne batuuka n'obuteetaba mu kalulu. Tubadde n'okweraliikirira ffe nga Namateete nti abamu badde baleeta ekifaananyi ky'amagye nga bagakozesa nga bagamba amagye gawagira ffe era amagye munaate mulonze ffe gagenda kubakuba. Ensonga ezimu ku ezo njagala amagye amanye nti kumu ku bantu abeesimbewo beetuuma amagye ne bagamba nti amagye ge gatuli nago era ffe amagye ge gatuwagira era tujja kukuba abantu. Abantu baffe ne bagenda n'okwo okutya nti ate oba amagye gagambye gawagira oli ffe tetujja genda kulonda olugendo enkomekerero nga batuwangudde nga NRM kubanga abantu babateesatiisa ti magye ge gakola ki londa ne gayawula mu bantu nekyamukisa mulungi teri amagye gatulaze obwenkanya obutabangawo. Abakulembeddemu ekibinja ky'abannamagye abali Essembabule mu kuyonja okuli Lieutenant Colonel Samu Ntungula ne Lieutenant Colonel Kalo Basaaliza basabye bannabyabufuzi beewala okwawulayawula mu bantu ne bagamba nti amagye go galiwo okukuuma mirembe. Abasirikale ne basivilian balinga ekyennyanja n'amazzi. Omusirikale ekyennyanja amazzi be bantu baffe tulina kuba mu bantu baffe in order to survive, and that has been a hidden trick between us. N'olwekyo tujje gye twava okukola ki okubabuuza nti twafuuka UPDF sige galige mumanyi. Some people are intimidating others in the name of UPDF. It comes to unifying UPDF and the people of Uganda and beyond. I am in charge of the land forces both in Uganda, in Equatorial Guinea, in Congo, in Somalia. So no. Omubaka wa gavumenti atuula Essembabule Faizo Seruwaji akubiriza abatuuze bajjumbire enkola eya bulungi bwansi nga bayonja ebitundu byabwe ng'amagye bwe gakoze. Ne mukola obuyonjo. Omulimu gwe mubadde mukola
gwammwe bwoya. UPDF ebadde zebbazuukusa kubalaga nti omuntu ateekeddwa okuyonja w'abeera, ateekeddwa okuyonja w'akolera, ateekeddwa okuyonja w'asula, asobole okubeera omulamu obulungi, kubanga bw'oba oli mukyafu nga waliwo obukyafu obwo bulwadde. Kati ate obulwadde bwe bujja kitegeeza kufulumya ssente. Abamu ku batuuze b'Essembabule abeetabye mu kuyonja kuno omuli n'ennyini ntebe w'eggombolola y'e Mateete mu Nanuupu, Kimmanja, Ensubuga, Namutegere beebazizza nnyo amagye olw'enteekateeka eno. Omulundi gwange ogusoose okulaba abasirikale ba UPDF nga beegasse mu bantu okuyonja ekibuga nga bazze okwegatta n'abantu nga bakwata mu bukyafu, era kwe okusookera ddala okutegeera nti omusirikale buli kimu asobola okukikola. Nebaza gavumenti ya Uganda. Message eri mu kino kya kukuuma buyonjo. Bw'oba omuyonjo nga Ssaabasajja Kabaka bw'atugamba, olw'oba omuyonjo okendeeza ku ssente z'osaasaanya mu ddwaliro. Abantu b'e Mateete bakubiriza twongere okuba abayonjo ate twongere okuwagira amagye gaffe. Iyo mu ssaza Buddu abajaasi ab'eggye lya UPDF ab'enkambi ya Amadi Division e Kasijjagirwa bagenda kutuulako wamu n'abantu ba bulijjo baliire wamu ekyeggulo mu bikujjuko eby'okujaguza emyaka 40 egya UPDF. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja abitegeddeko. Olwaleero kagenda kubeera kayisanyo kennyini akamalusu n'eddokooli bannamagye okuva mu nkambi ya Amadi Division e Kasijjagirwa ne bannamasaka bwe banaaba beeyiwa ku Hotel Boulevard okwetaba ku kyeggulo ekitegekeddwa okujaguza amazaalibwa ga UPDF ag'omulundi ogw'ana ate n'okwongera okunnyikiza nti eggye lino ly'abantu. Okusinziira ku mwogezi w'enkambi ya UPDF mu bbendebendo ly'e Masaka, Lieutenant Teddy Anena agambye nti olunaku lw'enkya nga 6 ge mazaalibwa ga UPDF nga mu bikujjuko bye bamazeemu sabbiti ennamba bakoze ebintu bingi mu bantu mu ngeri ey'okubaddiza, n'agamba nti UPDF ejja kubayiirawo omubiri. It is just dinner. You come and you dine with us because this is the people's army. So this is the time to mingle with the civilians as well. That's why we have organized this dinner, to appreciate each and every person in there. Tusubira abagenyi bangi nnyo. Naawe wennyini oli mugenyi tukusubirayo. N'abalala bonna ojja kubeera mu dinner naawe ojja bala. It is part of the celebration. Nga omanyi birthday enteekateeka ebeera bwotyo, taata ayitako ku bantu ne tulya ne twebazaako abantu. Ensonda zitegeezezza nti ekyeggulo kino ekigenda okutandika ku ssaawa 11 ez'olweggulo kisuubirwa okubeerako omuduumizi w'eggye era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ng'olunaku olw'enkya emikolo gya tarehe 6 egy'eggwanga gigenda kubeera mu bbendebendo ly'e Masaka e Kasasa mu disitulikiti y'Ekyotera. Salongo Tom Sange Kayinja ku CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mu ssaza Kyaggwe abatuuze b'e Buwoya mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti ey'Ebuyikwe baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omuvubuka atamanyiddwa mu kitundu nga gusuuliddwa ku mabbali g'oluguudo. Omulambo guno gusuuliddwa ku luguudo Mwasanjala oluva ekisoga okudda Ennyenga, era abatuuze bagamba nti omuvubuka ono yandibanga yasoose kukubibwa n'oluvannyuma ne bamusiba ebigoye bwe baamusse ne bawalula omulambo ne bagusuula mu kitundu ekyo. Omuyambi w'omubaka wa gavumenti atuula Ebuyikwe Sebandeke Isaaka nga naye mutuuze mu kitundu ekyo agambye nti omuvubuka ono eyabadde mu kisweta ne magetisi bo tebamutegeera kyokka n'alabula abantu bakomye okutambula ng'amatumbi budde. Nga omuvubuka ali wano alabika yakubiddwa n'asibibwa ebigoyegoye ne bamuwalula ne bamala ne bamusuula ebbali w'oluguudo waluneeno, naye okusinziira ku batuuze ba wano bonna n'abalirwana bagamba tebamumanyi. Naye twagala kukubiriza abantu bongere mu byokwerinda, essaawa ez'okutambula, ate n'abantu ababa bazze mu kitundu babamanyise obukulembeze obuba buliwo. Mu ssaza Buddu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi abatuuze mu bitundu awaakoleddwa enguudo ate bali mu maziga olw'obubenje bw'ebidduka obususse ku nguudo ezo nga kaakano baagala abazikola baziteekemu obugulumu abavuga olwo bakendeeze ku ndiima. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Okusinziira ku Kyeyune Wilson amyuka mmeeya wa Kigangazi Town Council, omuntu omu ye yakafiira ku luguudo lwa Bigasa Butalaga Kigangazi oluli mu kukolebwa nga yatomerwa pikipiki eyali edduka okukira akaweewo dwo oluguudo lwa Kawoko Kataaba Kigangazi
era nalwo oluli mu kukolebwa nalwo obubenje bwa pikipiki obusukka mu 5 buguddeko abavuzi ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi. Sitenseni awo ku lunaku lw'omukaaga ssaawa nga 3:30 baatumerera omutuuze waffe era n'afiirawo. Naye tekyabadde kizibu kyammwe abakoze ekkubo, kyabadde ky'abakoze essuubi ekkubo. Naye twebaza era tusaba tujja kwongera okugoberera amateeka ate tulabe nti tufunamu birungi byokka. Wadde ng'abatuuze abo babadde basaba nti enguudo ezo ziteekebweko obugulumo buhampu, naye inginiya wa disitulikiti Sazi Martin abawabudde nti enguudo z'ettaka amateeka tegabakkiriza kuteekako bugulumo, wabula ab'ebidduka be balina okugambibwako beddeko. Kyokka n'asuubiza nti yo disitulikiti egenda kuteekako obupande naddala ewali amasomero n'ewalala. Mu mbeera y'emu n'abatuuze mu kabuga ka Mbale Kinoni mu tawuni kanso y'e Butenga era e Bukomansimbi basabye disitulikiti abali mu kukola oluguudo lwa Meeru Mbale Kinoni Buyembe okuteeka ennyesira mu kabuga ako bawulirize ebirowoozo by'abataka kuba amazzi gamanyi okwanjalira mu kabuga, bwe batyo ne basaba nti ekyo kigobererwe bulungi kitereezebwe. Abatuuze b'Embale Kinoni oluguudo balufunemu. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ate musaza Buweekula kizuuliddwa nti omuze gw'abazadde okufumbiza abaana abato gweyongedde okukula nga kino kiwaliriza abakulembeze okutuukirira abazadde bataasa abaana ab'akamalirizo ekyomusanvu baleme kubawaayo mu bufumbo. Omusasi waffe Sebuufu baana ba kintu y'abirina. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Mubende batongozza enteekateeka ey'okutalaaga ebyalo. Bakubiriza abazadde obutafumbiza abaana abakyali bato abatudde ekibiina ekyomusanvu basobole okulanga babongerayo n'emisomo gyabwe, nti kubanga omuze guno gw'okufumbiza abaana abato gukyase nnyo mu kitundu kino. Enteekateeka eno ekulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende Hope Grania Nakazibwe, era ng'ategeezezza nti agenda kutalaaga ebitundu byonna ebya disitulikiti eno y'e Mubende, naddala ebyo ebisingamu omuze guno gw'okufumbiza abaana abakyali abato. Akubiriza abazadde okubanoonyeza amasomero n'okubazzaayo basobole okusoma. Hope Grania Nakazibwe atezigasseeko nti senga abaana bano balemererwa okweyongerayo n'emisomo kitegeeza disitulikiti eno y'e Mubende si yakukulaakulana, nti kubanga ejja kuba terina bayivu era ebiseera byayo eby'omu maaso n'eby'abaana bano biri mu matigga, ekiyinza n'abasinga abangi okubaviirako okufa wamu n'okufuna endwadde oluvannyuma lw'okukeezebwa mu bufumbo. Hope Grania Nakazibwe waaviiriddeyo nga mu ggombolola ezo ziri mu masoso g'ebyalo mu disitulikiti eno y'e Mubende bakeeza okufumbiza abaana baabwe ne babafunamu ensimbi n'ekigendererwa ekyokwagala okwegaggawaza, ekintu ky'agambye nti agenda kufungiza okulaba ng'akirwanyisa. Njagala okusaba abazadde bonna abawuliriza mwewala okufumbiza abaana baffe nga bakyali bato. Omwana faayo, gwe ng'omuzadde kola obuvunaanyizibwa bwo. Obuvunaanyizibwa bwo bwakufuba kulaba nti okuza omwana n'afuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Faayo nnyo okulaba nti omwana ono wawereza emyaka egyo ne bwe giba gyakufumbirwa, at least abeere ng'omwana oyo asomye. Tuleme kulaba nga abaana tubafumbiza mu ngeri ya kubejjako. Tufube nnyo bwe tunaakola ekyo tujja kulaba Uganda eno ng'eyitimuka. Bannamubende mu ngeri y'enjawulo mbakubiriza tufube nnyo tulabe ng'abaana baffe basoma, teri bitundu bikulaakulana kusinga byanjigiriza byabyo. Sebuufu baana ba kintu Kironde, CBS FM